kubanga bagamba nti abataka abaagalana balima akambugu. Bwe tutasisinkana oluusi ekintu ekitono kiyinza okugejja. Abakulembeze ku mitendera gyonna kikulu nnyo ne basisinkana, bawangana amagezi n'okwongera okutegeera omuntu embeera ze. Waliwo omuntu eyakulanga musirise naye nga si wa ttima, ate waliwo ddala ow'ettima nga atera musirise, ate waliwo ayogera ennyo ng'endegeya naye ng'atera wa ttima. Kakati bw'omala okumanya embeera z'omuntu, engeri gye mutambuzaamu emirimu naye eyangulwa. Twalina omusajja ewaffe eyo nga mukambwe ennyo naye nga mukambwe wano ku maaso wano bwati, tera nnyo okumwogera Kisaali, tera nnyo okumwogera ku kyalo kyewaffe, ng'eri musajja mukambwe ennyo. Bw'omusaaga n'omubuuza tayagala kukuddamu, ate n'akuyita jamukuwa ekikajjo. Mwana gwe jamukuwa ekikajjo, naye n'okukuwa ekikajjo alinganga naye nga tekikajjo kyoyagala okulya, nga wakisa nnyo naye nga mutumulaba. Kati twali tumumanyi era bw'omulengeri wekulubeseza waali ajjakuwa ekikajjo, naye atamumanyi oweebala amuyita wa ttima. N'olwekyo bw'osisinkana n'omanyi omuntu, emirimu gyongera wangu. Ate mu abaami ab'amasaza bwe tutasisinkana, ebintu byonna bye twogera biyinza okufiira mu mpapula. Kubanga eno mu Bulange Abaganda obukadde 11 minisita baatugambye tibaliiyo, baliiyo mu masaza gye mukulembera. Ensonga gye njagala okwogerako, nze njagala okwogerako bano bakyaliwo, esooka kwe kumanya abantu be mukola nabo. Kifaanako nekyenjogedde. Omwami ow'amasaza, omwami w'essaza bw'atamanya bantu bakulembera nabo ssaza, mu bulambufu bwakyo ebirimu ijja kuba misa. Nze ndowooza nti omwami w'essaza ateekwa buteekwa okumanya, tugambe buli wagombolola mu ssaza lye. Wansi tuyinza okumusonyiwa kubanga emiruka mingi n'abatongole oyinza obutabamanyaamu bw'omu, naye ow'essaza nga tomanyi wa bamagombolola bw'ofuga nabo ssaza, ssaza lijja kukulema. Ate n'omwami w'eggombolola ateekwa obuteekwa okumanya buli wambuka ali mu ggombolola, n'ow'omuluka okumanya buli mutongole, n'okumanya buli kyalo ekiri mu muluka gwe. Ndowooza nti ensonga eyo nkulu nnyo, kubanga obubaka buno munaabutuusa mutya ku bantu be mutamanyi. Waliwo twali ku mukolo, waliwo omwami ng'ayanjula abamagombolola naye nga ndaba abatamattama, ng'atamattama abaami be abamagombolola. Neekanga ne ŋŋamba, kubanga ate omukolo omutegeke oyinza okwerabira erinnya ly'omuntu oba mpozi erimu, oba muntu aba n'amannya abiri, erimu liyinza okutaba ku kakaawo, ono ye Fred oba ye Alfred. Naye omuntu ng'omutamattama n'okumubuuza kazi gwe oli wagombolola ki? Kitya kiraba nze kenyini mukolo naye. Ate mu bukulu bwammwe bwe mulina, kikulu nnyo n'okumanya abantu abalala, abaweereza n'abakungu mu masaza gammwe. Tugambe bannaddiini, Pookino bw'atamanya Bishop w'e Masaka, bw'atamanya Bishop w'e Kako, ali mu mutawaana munene. Katambala bw'atamanya district kaali ow'e Butambala, ajja kuba mu mutawaana munene. Si kumumanya nti yamulengedde ng'ayitawo ti district kaali wuuyo. Kyentegeeza mukimanyi. Okumumanyira ddala n'okumutegeera nga tasobola nakugamba nti kazi Katambala y'ani. Olw'obukulu bwe mutwala mu ssaza naye n'ab'ebyobufuzi, okumanya eyawangula n'eyagwa kikulu, kuba ajjukira nti eyagwa alina naye abagoberezi be, ate bwe bootwala
kakati bonna onoobazingira otya wamu nga bannabyabufuzi abali mu kitundu ekyo tobamanyi n'abantu abakolera emirimu mu masaza gammwe nabadde ebuddu okino nandeetera omwami akola kaawa ezabamuyita kibinge kofi kaawa mulungi nnyo bamusabikira ddala mu ngeri yaki kitiibwa nnyo ya mulembe ozanotomya nti bamukolera wano omuntu ngaoyo mulungi okumanya kubanga tukubiriza abantu okukola olina ekyokulabirako kyomukisa pokino namundeetera namba nekaawa era kati bwenywa ennaku zino omukibinge kaawa akomera ddala bulungi abantu tulina okubamanya betukola nabo betubeera nabo mu bitundu byaffe baba n'ensonga enkulu tubeere nabo ez'essanyu byera tebijja kusoboka kuba onooba otwala Kyaddondo essaza limu abantu obukadde 2.5 tojja kubeera ku buli mbaga ya buli muntu notojja nakusobola kuziika buli muntu naye nga bwe kiba kisobose balina abaana bamaze emisomo baabya nnyimbe kubanga yengeri gyetumanya abantu bano betubeera nabo kubanga era bona tojja kusobola kubayita ku mbuga egasangati yoba obategeere ensonga eyokubiri gye mbasaba kwe kulondoola emirimu mu masaza omwami ow'essaza gwe ssenkulu w'essaza ekigambo ssenkulu omanyi kyaganjawala ennaku zino gwe ssenkulu w'essaza emirimu egikolebwa mu ssaza sigamba nti gwe olina ogikola gyonna naye okugirondoola bagamba nti omwami yalima ekyalo abaganda si bwe bagamba kitegeeza nti ebintu bwe bitambula obulungi tujja kutunulira lumaama mu kabula emirimu gy'essaza nga gitambudde bulungi mu kabula era bwe tuba twebaza tusookera ku lumaama omwami yalima ekyalo naye omwami akwata enkumu okuva edda mu Buganda omwami takwata nkumu naye omwami yakuba saagala agalamidde era omwami agenda n'alambula oluguudo lwe balimye naye takwata nkumbi okukola emirimu gino egya bulungi bwansi omwami yabeeranga aduumira buduumizi naye mu ngeri y'emu essaza bwe lifuna obunafu tutunuulira mwami wa ssaza kulidde minisita ayogera ku mipiira gy'amasaza nti essaza ly'egindi tilyaweereza basambi nomuganda tewali wano ssaza lyonna nerimu eriti etasobola kutambuza ttiimu ya mupiira bwe tuba nga tukunze bulungi abantu kuba buli ssaza lirina abantu ab'amaanyi abaagala gye bava buba bunafu bwa mwami ate abatuuseeko okulaba nti bamuwagira mu nteekateeka eyo naye nti essaza ly'egindi teryakiise mu mupiira olusamba lw'egindi tilyazze omwami ow'essaza ayinza okunenya bano byakwasa ebyemizanyo naye nze ate sibamanyi nakubamanyi nze manyi mwami wa ssaza omwami yalima ekyalo ekitegeeza nti ebirungi byonna ebikolebwa omwami bwe tutendereza ebikyamu byonna era bibeera ku mwami naye no bino byagala okwogerera ennyo waliwo ensobi ejja mu Buganda ne batalenya Katikkiro wano teri n'olwekyo ensonga eyo basabo ne bannyabo mbasaba tugirondoola ennyo ensonga eyokusatu gye mbasaba tuteekeko nnyo omwoyo gwe kulabirira n'okukuuma ebintu by'obwakabaka mulaba ennaku zino tuli mu katyabaga k'ettaka abantu bangi boogera biri boogera ku ttaka nze mbabuuza ebiruma abantu ebirala byo munatandika ddi okubyogerako emawogola bali mu kutemula bantu bakuba abantu amasasi ne bababako ssente mu maduuka nawakyera ate bamala kulabula bantu ebyo si byebikulu okusinga ettaka naye ettaka lyebogerako wakati ettaka ly'obwakabaka mulimu gwa mwami okukuuma ebintu bya kabaka mu ssaza ettaka ebizimbe n'ebintu ebirala eby'omuwendo ebiri mu masaza eyo embuga okuzirabirira nabaddeko ewa Ppookino nabadde ngenze
enteekateeka y'emwanyi terimba ndowooza omwezi ogujja tugenda wa Ssekiboobo ne tutuuka ku mbuga ya Kuukino balina obusuku buyitirivu obulungi n'ensanyuka okukama kabonero kalungi kubanga luli ku mbuga n'ennimiro endala ez'ebirime ebirala ate nga lusuku lwennyini oluyooyo tesi lwakwekwasa ne kakkalabizo lyennyini mwe natudde ebya Pookino n'andibadde ebizimbe ebyo natibanaabulunwa naye we natudde nga kakkalabizo lya mwami wa Kabaka okulabirira ebintu bya Kabaka kintu kikulu. Twewale abamu bye batwagaza twandipangisiza embuga eno twandipangisiza si bibi naye nga tuyita mu mitendera gye mumanyi obulungi emabega eyo twalina obuzibu mumanyi bulungi ettaka eryatundibwa eggombe eryo olowooza kitunzi abimanyi bulungi abantu nga babuuza abaami ba Kabaka bali luddawa ettaka lino litundibwa litya abaami ba Kabaka tebaliiwo yessaza lino lirina omwami. Tulina okwewala ebintu ebyo. Mulaba Kingugwe ng'alwanira olubiri lwa Kabaka. Omwami wa Kabaka ekyo kimusuubirwamu kubanga okuuma ki ng'ebintu byonna babikututteko essaza onolikuuma oti ttaka balitutte balimazeewo. Wabula kye mbasaba bwe tuba tukuuma ebintu bya Kabaka era tukikole nga tuyita mu mitendera kubanga bw'onoolowooza nti abo abalitunda olwobagwa mu bulago ng'osinziira eyo gy'oli oyinza naawe okufuna obuzibu. Tubiyise mu mitendera, tubiyise mu mitendera kubanga abatunda ettaka lya Kabaka nabo nga baffe ba Buganda balina ababatwala. Tubiyise mu mitendera ate tukakase nti naffe abantu gye tuli bitutuukako ne tubimanya. Ensonga